kati aba abikula bw'ati emmere nga mu kifo ky'emmere bamuwadde olupapula kuliko Brenda. Omanyi okugabula ky'osinga okwagala ate n'otunula obulala. Brenda ye mukazi oli gw'ayagala ex we yagenda kati ono yamugabudde Brenda. Ate no ye n'asigala ng'alya. What's the meaning of this? Gwe bino bitegeeza ki baby? Yeah? Why? Meaning of what exactly? Ebiki bye sinategeera. Gwe to You served me pieces of papers gwe no with Brenda written on it. no serving empapula olw'okuba owandiiseko Brenda mu kifo ky'emmere. You wanted Brenda. Waŋŋandaze nti oyagala nnyo Brenda. Wagenze n'omwegayirira ng'oyagala kuddira kati Brenda wuuyo kusiraani lya Brenda. So, finish your food and drink your water. Kati sooka omalirize Brenda wooyo so